Bannayuganda beeyongedde okuba nga beerissa enkuuli mu mizannyo gya Olympics. Ate DJ Ndimurod bamulangidde kata gift of Kado amugwe mu bulago. Olutalo wakati wa Donzera ne mwana muwala Jojo lw'olukutte wansi ne waggulu. Eba kapculwa kwabadde nga kitokota si kisaanikire olwa mwana waabwe kubanga yawangudde omudaali gw'ezzaabu. Oli ku NCK TV kugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka komenti. Maybe kyensobola okujjukizaamu nti olunaku lwaleero luli lunaku lwa mukaaga, ennaku z'omwezi ziri 3 mwezi gwa munaana mwaka 2024. Yonna gy'oli yonna gy'osinzidde kugamba kimu nti gwe tuula kkalira nywera mbenga nga kuwa. Katunadinke n'ebyemizannyo. Omukulu amanyiddwa nga ASP Joshua Cheptegei omukulu wa poliisi yawangulidde Uganda omudaala ogw'ezzaabu. Oba yawangulidde Uganda oba yeewangulidde, naye ekituufu kiri nti yeeyongedde kubanga asiitula ebendera y'eggwanga Uganda ensi yonna. Bukira ono ayina rekodi y'ensi yonna gye yamenya. Ono yawangula midaali mu 5,000 meters, eyo rekodi yagirina, era n'awangula omudaali mu 10,000 meters zino gye yawangudde. He is a 3-time winner. Wemba sirimbye oba nzijukira bulungi, yakagiwangula emirundi 3 egyemudiringanwa. Era nga essaawa eno wetwogerera yavuddeyo n'agamba nti ke kaseera ndowooza mbe nga mbivaamu. Era yagambye nti guno gwe gubadde omulundi gwe ogusembayo okuba nga participatinga mu Olympics, nti kubanga buli kimu akiwangudde. Agamba nti ajja kuba talina kyanoonya ekirala, wangudde byonna byonna wano mu Olympics. Cheptegei yabadde akompitinga n'omuntu gwe tubadde tusuubira nti ayinza okuba nga ate oba amenyawo rekodi ye, Gaya ava mu Ethiopia. Bano woba walabye emisinde gino bagezezzaako okuba nga oba nga balinga abamukiipinga nga beekuumira mu kintu abo ba Ethiopia. Era gundi egyasoose bye babadde mu maaso, naye Cheptegei ye ndowooza alina engeri gy'akalculatinzeemu ekintu kye wano mu mirundi egisembayo awo, n'alyoka akipika okukakkana era nga awangudde. So bw'atyo Abannayuganda ababaddeyo enduulu neeraya, nalabyeko essanyu awo eri Abannayuganda nga libabuganye. Tebabaddeyo bangi nnyo, naye ababaddeyo essanyu lyabadde lingi nnyo, ne bawanika ebendera y'eggwanga ne bagamba kyekyo. Kankulagako akatini ekyabadde Paris mu France. Ndowooza olaba essanyu eryabadde eri mu kibuga Paris e France. Abo bamu boolabye bannamawulire abagenzeeyo kubanga bagatusakira. Essanyu lyabadde nnyingi. Ate nno bwe tugende Kapchorwa ewaabwe gye bamuzaala, bannange yo kyabadde kitokota si kisaanikire. Bo balina engeri gye bawagiramu omwana waabwe nti Cheptegei gwe mulaba ono yazimba ennyumba ennene n'ateekamu sitinga ennyumba ennene ey'abakadde be, olwo n'ateekamu screen ekinene nti bw'abeera nga participatinga bwe batyo nti ali bweru w'eggwanga aparticipatinga, ekyalo kyonna ku kyalo ky'ewaabwe bakuŋŋaanira mu maka gaabwe. Olwo ne balaba omwana waabwe nga adduka ku screen, enduulu neeraya. Nkugamba ekyabadde Kapchorwa kankulageko.
ekyo temulaba si kivulu. Abo babadde bantu b'e Kapchorwa baba balindiridde omwana waabwe era bo abaana abo buli we babeera nga bali mu competition bwe zityo bali wabweru w'eggwanga. E Kapchorwa balina engeri gye beekuŋŋaanyaamu bonna si bonna kale nti buli omu asobola naye abasinga obungi beekuŋŋaanya mu bifo ebisanyukirwamu abamu ne bagenda mu maka ga taata wa Cheptegei balabe omwana waabwe ku screen nga participatinga era eryo essanyu ly'olaba bantu b'e Kapchorwa nga basanyukira omwana wo ku kaalo engeri gye wanguddemu ate omudaali ogw'ezzaabu. Naye ogamba nti Uganda siki Uganda zaabu so omwana yakikoze neera naye nga wenkugambye yagambye nti awangudde buli kimu era nti guno gwe gwabadde omulundi gwe ogusembayo okuba nga ate aparticipatinga mu Olympics nti ajja kuba ng'alekerakoko oba oliyawo abantu abalala oba abaana abalala ba misaayi mito babeeko nabo kye beekolera. Agamba talina kyanoonya because awininze buli kimu. Katuveeko eyo tuddeko mu kivulo kya radio kye yatumye Memories of Good Life. Kyo kyatambudde bulungi kyensobola okukakasa era nga w'omulabaawo we yazze ayambadde bannanga abayimbi bawagidde Weasel. Omuyimbi wa Uganda yawagidde Weasel. Bagamba nti entasiima ebula agiwa naye mu butuufu kansooke nkulageko engeri yayingiddewo. Bwatyo buli kimu kyatambudde bulungi nga ne maama waali essanyu nga limuvuganye mukazi wattu yawadde n'essanyu ery'ekitalo era ne bamuwaana nga maama akanyiriro kamutta. Kankulage ku maama Proscovia Mayanja atuzaalira omulungi Weasel. Mami okozesa ddagala ki? And the beautiful Zuena is in the building. Hi, Mami Zu. What's like the Give me some cameras of Mami Zu, Zuena Cakes. Aha. Rasta against South Africa for shooting album. Album we're full market now. Your family is my future dream. Oya samba kapira Ulaya, Rasta America, London, Let's get this busy now. Because of Weasel. Nobody events, JJ events on sound. Bantu bangi Chameleone yabaddeyo naye n'abanga atuwa performance ye atyo kamba weko katini Chameleone ate tugende wa gift of kado.
Nga byonna nga bitambula bulungi, Gift of Kado we yajjidde ku stage awo nno. Gift of Kado omutunuulira oyinza okugamba nti oba waliwo ebintu ebyakozesa kubanga ebigambo byayogera oba simanyi na kumanya, naye ate ye yavudde mu mbeera n'alangira DJ Nimrod mbu bamukuba nnyo left right okumusuula kamukuwe era kati amukwate mu bulago. Bankuba buli lunaku wansi kati angamba ali mu Xbox. Look at that idiot. Nze nayimba ebinaira ndemkiromu. Teka yo, teka yimbe. Temunfuka. Kunaona kuula lwaffe. Abasecho ndakunda kunyimba olulala. Kuyange. Sagala kunfuka mulekera okundabiraga akaveera ka sukali mbusirabika ndabika. Ndabafuukira kabulaka. Teka yo DJ, teka music. Kuba traffic ku stage kale. Tebanjagala abakyali. Ali kulimba osanwanyisa. Nikanyimia wakizimveyo, man. Don't disturb my show. This is Gift of Kado, man. Tayomu 12. Ate ye mukyala Bebe Cool Zuena Kirema yalabiddwako ng'abojja omuziki olwonga Weasel atandise okuyimba akayimba akazuwena. Akayimba ako katabula Bebe Cool by then nga Bebe Cool ayine beef ne ba Good Life. Weasel radio n'agamba nti yayimba oluyimba olwo si kugamba mbu yali ayina ensonga oba mbu yadeetingako Zuwena nti no, yayimba oluyimba olwo mbu ng'ayagala kulumya Bebe Cool kubanga amanyi nti Bebe Cool ayagala nnyo mukyala we. So ye reason Mugenzi radio yawa nti okuyimba oluyimba lwa Zuwena yayagala kulumyani Bebe. So yalabiddwako Zuwena nga gyali ng'abojja omuziki oluvannyuma lwa Weasel okubanga aperforminga kayimba Zuwena. Eyo kankujjeyo kansooke nkuzeeko kati ni wano olaba Bannayuganda nga bareactinga ku Joshua Cheptegei. Nkugambye ono police officer ng'amaze okuba ng'ate era n'addamu okuwangula omudaalo gwa zaabu eri mu Olympics. Okay, the king is back. The king is back. Joshua Cheptegei. Joshua Cheptegei abadde atubuzeeko adowoozamuko ye musajja akyasinze okubanga. Kasita kijja ku kya meters omutwalo gumu. He is Joshua Cheptegei. First right, congratulations banaye. Wandika congratulations. Mu meters omutwalo gumu. Joshua Cheptegei aziwangudde mu kibuga Paris mu Olympics. Oyo guy. Twafuna oyo twamala. Awangudde meters omutwalo gumu Joshua Cheptegei. Akulembere wabula asetinze world record. Azemu na setting endala. Amenya wa settinga. Kucha meters omutwalo gumu. Teri yaso kweli jamu Joshua Cheptegei. Zijukira ebiseera bya Kenenisa Sabekere bonna abaliwo. But right now we have Joshua Cheptegei. The king is here to stay. The king is here to stay. Another gold for Uganda. Olympics. Joshua aleta the Uganda gold. Wawoga yawada swimming out yalese gold but nera Joshua Cheptegei mule yalese silver kati Joshua alese gold. He is the king. Just right, congratulations Joshua Cheptegei. Simani lumunja kweta ku story ya guy oyo. I remember that guy, man. Everyone say congratulations Joshua Cheptegei. Uganda,
God, Joshua Cheptegei. Congratulations oba tumuyozayoza ASP Joshua Cheptegei kubanga atera yatese ku buwanguzi naye abangi wali baseewo olutalo wakati wa Jojo ne Donizera oba kikyo Jojo naye yandibanga muyombi nnyo kubanga omukyalo ono tera okumulaba nga yomba obuwange this time oba kiki wulira ebigambo bye abasinga ku muli basiru ate we mbagamba obusiru ngamba biki avuma abantu kati kambavuma obusiru obubali bw'oba tolaba bintu bibi mweri neggwanga lirina ebintu everything is down gwe oli musiru ne bazuuka bagenda kuba basiru tetuli kujja mu busiru gugwa batakiraba nti buli kimu wano kibi tosobola kuga Donzera wankozeemu post eva kuno eri tifa bategendako e Bulaaya Donzera tonjogerako nawe sente zolina wazijja ku muzungu sigwe mukoze nnyo tolina kyamaanyi kye wali okoze no gwoliwo ku mukisa oliwo ku maanyi ga mukisa tolina kunjogerako kubanga naawe singa wali oyagala nnyo Uganda walifumbiddwa Munnayuganda munno era naawe Uganda yagaana n'ogenda gy'ogenze gye wafuna omuzungu n'akwagala n'akuwa sente ezo z'olya bwe yafeera n'azikulekera so toli nti noyagala nnyo Uganda please naye bw'oba olowooza nti n'ebintu bino byetwogerako tufe tuli balugezigezi twatambula kate nga nawe watambulako omwana wo bw'alirwala oba gwe bw'olirwala kubanga nze manyi ensonga wano esinga okulimisa abantu ennyonyi medical omwana wo bw'alirwala naye bw'olirwala n'alaba gy'ojja obujjanjabi ogenda kugirinnya ojja kugirinnya oddeyo America ofune obujjanjabi okomewo so bwe twogerako bino ebintu ndino line eggwanga is down the drain ate ne wana abasawo tewali abasawo abategeerekeka bagenda tebaliiwo wano omusawo ategeerekeka ati omusawo bagenda so munnange bwe twogera ku bino ebintu twepanka ate nawe otambuddeko you should know better obaddeko omusi ezikulaakulanye gwe mufiiringa bulungi kwago obeerawo ng'olina kasenteko ne weetoolooza abantu abaavu around you it is the sibyagala I don't like to be a big fish in a small pond Uganda ntono nnyo mubeere nga mwebagaga nga bannamu ababeetoolodde babasabiriza nze bisibyagala I want people around me to be winning this is why nze abantu bonna basemberera mbasindika bakole sente saagala kuba mugagga mu kagurupu k'abaavu ekyo sikikola ngene nkoleka pata abantu bajje kubanga mbagulira omwegezi ebisibikola I'll empower you to make your own money or parking when parkings obere neighbor nga bwensula wali nawe osulawo ze kyenkola so when we advocate for change nti kino kibi njojo waze n'ogenda ku zino be bantingi abasanyuka TV sinza yetingi poster sinza yajekoledde I was invited to those studios they should have done research on me temusobola kuwolereza bintu bibi mulekerawo okuwolereza ebintu ebibi oba wadde tonjagala tukkirize tugaane ekibi kiba kibi tosobola kuyita muntu notamukolako research buli muntu yasoma ku journalism mpozi mwete mwasoma olusugala tukana n'abantu abataasoma mwete mwasoma mwabatasoma mwabadde wali mu comment section muyomba nga abantu abasoma ku journalism ensonga bagitekedde bagambe they didn't research on who they're going to bring mulireta omuntu ali babwemula ku TV zammwe mulireta omulabu alikwata presenter n'amutuga ati mutomba musombe omuntu gwe ne muleeta so ensonga nagibabuulidde mwagitegedde mwetereze nze nkomyawo nzikirize mbe nga mberekereza nja kubanga nkomawo n'amalala mangi nnyo mu maaso awo temuvaawo